Uganda y'enkya. Emmere gy'oyita special ekika ky'embuzi nti weguba muceere mwenanga mulya muceere mwenna. Kati weguba muceere nga wetulya muceere ne Jakana agenda kukola ki? Bagenda gulyako. Wegaba amatooke nga ne Jakana agenda gakola ki? Kati andi special kye kino nti webaleeta ebinyeebwa oba ennyama Jakana emmere no si yagiragirizanga nti fumbe ennyama n'ebyennyanja emmere eyo yavanga eri ng'efumbiddwa yaleetebwanga buki? Buleetebwa nti ennyama eno yaleetebwanga ekintu ekyewunyisa baleetanga ennyama ewera naye ffe eyasigalangawo nti Jakana alidde ennyama kituufu naye esigaddewo eriruddawo kubanga waliwo nga abaana abayisiraamu baagala oggirya waki bo tebaagiryanga omukazi teyabaganyanga ng'ebula n'okubula kubanga Jakana olwamala ng'oli emmere eyo yakomangawo nabagwo naye nga ebintu byabitutte n'ennyama yagitutte naye nga abaana bagojja naye nga tabakkiriza kiki ekyalinga mu nnyama eyo bano abaana nga kyeyabagana okulya omukyalo oyo erinnya lye erituufu sijja kukulima nti ndikola ki ndimanyi naye mufumbi wa mmere nga si waawa kanti teyali mufumbi wa mmere ntino mufumbi wa mmere naye wabula no kyenjagala okutegeera wantegeeza mukyala wa Jakana yali yemuko haki ekyokuba aki nga simanyi oba aki osotegera okuba nga omukyalo mulinamu omwana no yali mukyalo we like girlfriend okay yali girlfriend kati omukyalo oyo yali oba babula kubanga ne mukufa kwa Jakana mu Moroka mwe twagenda teyalimu naye omukyalo oyo ewe wakamanyiwo kye kisooka ekyokubiri abamu bamumanyira bamumanyi abasinga lula mumanyi jona mumanyi oyise ekintu ekyo yali akola mulimu ki omukyalo oyo mulimu gwe yali akola kubanga kina komenya okutegeera yali asibanga nnyo waka nga takola naye yakuva lo yave ebweru sigamba nti yalina omulimu mulagu yali akola yabula nga asiba waka kati ekyo tetwa nange nawe mbulira omulimu gwakola ate yali asibanga waka yali asiba waka omulimu gwe yali akola yali agukolera bweru gye yali ku mawanga we yakoma otayina mulimu gwe yali akola naye kati omulimu gwe yali akola nzibwe ngamba nti gwe yali akola nze gwe mmanyi yali asibanga waka ate kati yali akola ki yali talina kyakola ng'abeera kati yali talina kyakola ng'abeera wakakubaza omulimu gwe nali sigukola ki teyamuyinamu mwana Mama Hassan naye webulensi webuli yes jabeera yes Mama Hassan yali ateranga okugendayo Mama Hassan yali tateranga kugendayo nacho nawira okujjako Mama Hassan yajjangako yajjanga oluusi naye nga si nnyo ate Mama Hassan we yajjiranga twabeerangawo ne twogeranga naye n'amaana agenda ebiseera ebyo tojjukirangako Mama Hassan kubeera nga yamufumbira emmere Mama Hassan teyafumbira ku Jakana mmere wadde okumuleetera ekyokulya kyonna nti kikino ono omukyala yali abeera distance kyono gwogamako babula kati okuva awo Jakana we yali abeera okutuuka ewa omukyalo oyo ndowooza walinga okuva wano nga mpaka wali ku radio ku TV yes awo bwali buwanvu yatera okujjawo awakawa no wennyini Jakana we yafiira Jakana nga ngamba ngamba genda omukole ki omukime kati nze mukuleta omukyalo ono ekintu ekigenda okwewunyisa kiri ekiti mukulu wa Mmara nti emmere gye tulya kale Jakana leero mu wiiki eno tetulidde emmere tube tulya ebibala byaffe n'emigaati n'amata abadde bulungi yebaka n'okwebaka emigo tetagiriiko nnyo kituufu yali takyagibeerako nnyo naye ng'abeera bulungi yebaka nga ne mufini omusawo kubanga eno bamaze otugoba tulina omusawo gwe twasanga eyo ng'obulenzi eyamukubanga eddagala nga tamuyita namuyita kubazi yali yayitanga omusawo naye emmere eno waaki bwe yamalanga okugirya eyiye gye yalyanga ate yaddangamu n'abeera bubi n'ayagala okubeera gakozesa mufini kukyeme nga tetunagenda ku kirala nakyo wayogedde ng'ogamba nti emmere eno yali aziyiza abalala okugirya emmere eno yagireeta atya simanyi oba mwalingawo mwenna oba nkesi muli mu ddiiro mwenna ennyumba erinawo gimanyi mukulu wama teyaliko ddiiro fe twabeeranga eri mu lumu yaffe zaali lumu mpanvu era nga wobeera bwe tosobola kutegeera nti mulimu n'abantu emmere yagireetanga ate njala kumanya nti agireese awadde Jakana azze namu waggulu abawadde emmere sigamba nti ajja fe atuwe kati emmere yaffe omulenzi gwe batajjona yagituleeteranga kati ife nze nganze nagendanga munda Jakana gye yalinga naye ekintu ekigenda okwewusa kiri ekintu kimu nti emmere gye twasangangayo twalinawo omulenzi bamuyita Straight omusiraamu oyo era ayita aji Nadduli jjajja omulenzi oyo yayagalanga nnyo okulya ennyama ngamba omukyala ennyama waki togiwanga lwaki togiwa omulenzi esigaddewo omulenzi ayagala olya ennyama era ekyo kyamwanguyizanga n'okukwatanga ebintu byonna n'abijja n'atambula n'akola ki omukyala oyo n'atambula nanga n'agenda kati ffe
wenalaba bitakwatagana wengine kubuuza wana Jakana okusinziira ku description abantu gye bali balamu ebiramu wabweru ateeka okuba nti yali ali too critical not only to matters yalinga ayogerako but even ne ku bulamu bwe bwabanga yali akyebe nti atandise okusimatuka amasasi abaagala okumutwalira obulamu batandise omukyala ali ewaka tamulinamu mwana yamufumbira emmere agireeta okitegeera gyogambye eri special n'alaba nga olwaleero amuganya emmere eno efiseewo okugiwaako abantu abalala omulundi ogutali gumwe gitalemeka n'asigala ng'ali contented era bamuleetera emmere n'alya tolaba nga wali ngaawo agamba nti yali alaga Jakana yali talajagalira bulamu bwe kati ngenda ku kati nekino kankikubuulire Jakana nedda Jakana italajagalira bulamu bwe anti kati obusalako nga sinamaliriza amazima ge nyini era kati gendiko era agajjawo mu maaso we mugendo okuzibuka amaaso mwena mugani nti kituufu kakati Jakana yayina ndoza mulumu ya Jakana wayingirangamu yayinanga akameeza kati nga wali eri kati lumu ya Jakana alinga mpanvu nga wemba ndi wanene yes nga Jakana so kutulanga wali mchana natula waneno emmere nemuwebwa najikola ki najirya omukyala yanga fuluma najanga nabera nanyumyangako naffe bitegede kakati ekintu ekigenda okwewunyisa omanyi ngina kuwa ekyo okulabirako kimu abamajje bano nga bakwatibwa okutwalibwa okusoma bwa majje babasomesa kibaita field W's be balina okwewala ekisookera ddala women Uganda yancha ekyokubiri wine Uganda yancha ekyokusatu wo Uganda yancha baba jamu akobuntu babatekemu akensoro nategeera ati ebintu ebyo Nadduli mujasi kati njagala kyatuuza njagala ku kyegu kiri dini kyakubuuziza nti kuba twagala kuba guwalabiranga ddala omuntu yali yeekengera nnyo yes how comes nti ate mmwe waliwo eyammwe gyebabawaako ono ne bamuwe eri special joyce special n'abagaa nti amulyeko ku mmere gireke bano bagitwala esigaddewo ono n'anyiiga n'abijjawo n'abitwala kati n'akiddamu enkyanzenze neruli n'akiddamu Jakana tali mu kwesikamu ganga kati mukuludi kankubuulire emmere eno yajjiranga mu tifini yajjanga nyingi ekyo kankikubulire neva zajjanga ki yagifumbiranga waka eri emmere yagifumbiranga waka ate kandi waka ntwayinanga amasepiti ne kuka twazinanga bukimu twakina wajite yafumbirwanga wane waka ate emmere Jakana si yagigulanga nti fumba yamukubiranga kuzijoli nti siriyo ogenda beerayo ddi lunaku weruti ngenda kujja nkole ki nkulabeko emmere yajjanga olusinze nangama Jakana ngenda omukole ki geno omunone mmere tujijja mu moroka itujingiza muki munda fini tusigala kuba ffe Jakana tetwamulondolanga nnyo kubeera nnyo eri munda okujja ku Jakana we twamulonderanga ennyo kubeera wano nga tufulumye awo twamubeerangako nnyo n'abantu abayingiranga bavanga wabweru okuyingira munda twabamanyanga ababaka ba parliament abavanga wabweru abajjanga ekiro twabamanyanga nga bakola ki nga bayingira abo twabamanyanga kubanga kyali kitukakatako okumanya ate wali mubaka wa parliament yajja misana bona bajjanga kiro balinga bakibiina kyabajjanga kati mwali kwa Jakana yali wa NRM ekyo kankibabulire era abasinga bajjanga balinga ba NRM yes abasinga bajjanga tujja tuka okumanya nenja atumalize ekyemmere kino wakyaliwo ebibuuzo bingi kati emmere eno we yajjanga emmere ffe kituufu twagiryanga nene mbagamba waliwo emmere yajjanga ekintu ekisinga okwewunyisa emmere gye twalyanga buli omukyala we yafumba teyagireetanga buli lunaku mu weekends oba yeetangamu mulundi gutya naye leero wali Jakana wali ebyennyanja ffe tugenda kulya ennyama ate ebyennyanja bigenda kusigalawo ate ebyennyanja ebyo era nga waliwo abeetaga bbiri ewaka ate omukyala yabaziizanga obutabikola ki teyakiraga nga mu maaso ga Jakana ffenna ffe twalinga bantu bakulu tojja kulaga buluvu eri mukyala omugaye nti ebyo twagala bikola ki okubirya naye ekintu ekigenda okwewunyisa kiri ekintu kimu nti omukyala olusi yajjanga n'asula okiwulira ekintu ekyo omuntu azze okusula mukuludi omuntu azze okusula kikukakataku kutya okuzzaayo ebintu bineeno ebikulu ate nga ffe bye twaliddemu tobizizaayo waki biri eri obizzaayo
we nagana nga zirusi nagana nga nokuza zirusi nagana nga omutwala nga nimuga sina maanyi kubanga nako wanga nnyo nekibuzo kyotana yanokola otubera ku office wano katugeze nga tetulina fumbiro nga emmere eva bweru wagireta buleesi nsobola ku describing emmere bwesobola okuyingira nti oli ajja nayo oba agyetera ku booda oba agyetera mu kasero nga mu masowaani nga 4 oba 5 g'abantu 5 n'agiyingiza nti eya ddiini n'agitwala mu office ye n'agyeta mu office yange n'abalala bonna agenda aba distributingira njagala kumanya emmere bwe ya distributingibwanga nti bwe yayingiranga bwe yaletanga obanga mu kasero mulimu amasowaani nga 8 okay yogede ekyo kituufu naffe twalina amasuwaani naye amasuwaani agetwalirangako emmere tegaali gaffe egaali gave eriwo gajjanga tegaali gaffe ate nga yagireetanga nga bwe ngwe nti nsogireeta tebamusenera emmere eva bweru era nkitegeera ejjira ku sowaani oba ejjiranga already eri mu bantu oba wamu kuba kyentegeddewo kati ku kyoyogere eyinza okuba teyajjiranga nti ne babeggako bubezi babeganga bubezi oba kati emmere eno yali bweti omukyala bwe yaleetanga emmere Jakana gwe yaseneranga emmere yekka era enve za Jakana zo zasigalanga mu tifini zize yekka nti nnyama eyo yiyo wekka kati ebyamu ebinyeebwa ebyo bya tifini bibyo mutwale eyo eyamu mukole ki ekibuzo tunakiddamu emmere yajjanga wamu yonna nti katugeze nti tifini amatoke gonna galimu amatoke gonna galinga wamu n'omukyere gwalinganga wamu naye enva tezalinga wamu kati ekyo tukirulinge out tugambe nti yalinga amufumbidde envazi ze yekka mukulu ekintu kino kankikubulye mukitwale serious mukulu ddi kino ekintu kitwale serious manya okukitwala serious yakitwala okusinziira ku nnyonnyola gy'ogenyonnyola ekinyonnyola ng'okizinze zinzi omanyi kye bayita okugaaya akakuuta akoze ebintu n'okakwata n'okagaayagaaya mu seconds ekintu nga kyekyo kyoli mukola kati mukuluddi oyagala koza sowaani etukule naye ataka mukuluddi kankubuze kire ekintu kimu nkubuze kire ekintu kimu gwe nga gwe mu wiiki eno bw'obeera obulungi nze nenzija nembako ekyokulya kyenkuwa n'okirya nekikuyisa obubi mu wiiki eno oba oba omaze okukirya kale obulamu bwo ne bukyuka mu wiiki eno nga tokyabutegeera nga eddagala ewali okozesa nga tasobola okubeera ng'olivaako notakigoberera nnyo nogana emmere eno kiki okitegedde emmere eno kiki kyerimu kyo notakigoberera nnyo naye ng'olaba obulamu mu wiiki obukoze eki bukyuse oba ekisa ekintu ekyo oyagala kugamba mu bigambo byo ng'okakasa nti babura gw'ogambye bwamuyita ye yaleeta emmere eyatwala obulamu bwa Jakana kati ekyemmere eyo asooka okugireeta nga yatwala obulamu bwa Jakana naye yali teyeekozesa ye nga ye emabega waliyo omuntu yali amukozesa ate nga naffe tetumumanya tugenda kujoneza eddiini sinafuna nabyo ebibuzo bikyali bingi ku mmere wano olunaku lwe yasembayo olunakuba mu postmortem baalaga eri tujja tuukawo mwalimu omuceere mwalimu biki era yomu yali afumbye emmere eyo yennyini emmere gye yasembayo okulya ekiro ekyo gye yasemba okulya naye era mu mmere eyo bye baasangamu bye yali affe tetwabirya ate nga twali naye yalya nakati n'alya ebinyeebwa ate fe twalya nnyama kati ebinyeebwa byo byavaawa so yalyanga enva specifically yalyanga ezize lwaki teyalyanga ku zaffe ze twalyangako so suspecting oba olina okubuusabuusa nti enva zino tezaali nnungi ezize ze yalyanga ate nze ekindeetera ekyo kinali ngenda okugamba ne ku mundi guli ddala kubanga ali nali ngenda kukaawa nkubulira ebyama byennyini ku lunaku olwo lwennyininyini olw'abantu be twalimu Jakana ebisa byemmere gye twalyanga eyo ate Jakana yeeyongeranga okubeera obubi ng'emmere amaze oggirya ebya famire bitwale n'eddiini ekyomuntu kiwadde ogamba yaleeta obuzibu Uganda y'enkya kakati okufa kwa Jakana kuno kisolooza nti famire yeyatta Jakana kati bali bawala Jakana zaali setimeka mukuluddi abantu abali Jakana nga omanyi ebintu ebyobulamu kati nga bwe bitambula omuntu asobola okukola ekintu nga waliwo amukozesa ng'ate naye asazewo okukikola ng'akulinako obukyayi nga takwetaaga ate tunatuuka kwani gwe tulowooza okuba munda wagenda naye mukomera ye Jakana ate ye yansangayo mu kkomera tetugenda naye ntino tugenda naye manyi nti oyongedde ogaaya akakuuta okugenda anti buliya kiriwo ekiti Jakana baatukwata ye bamukwata lulwe nange bankwata lwange
kati nze ate bankwatira mu mmoloka kati ekyo amazima go boya galugategera kubanga kati gogabinga yakakuta omusajja goyinza okubuuza magala tazibwawo ewo obulenzi batu njagalo nyemize bwe bakwata kati nze okunkwata bankwatira mukono kwe kunkwata kwange bakwatira ki okunkwata engeri nali closed nnyo ne Jakana ekyakwasa nayo kunkwasa nze sikimanya kyekituufu kakigenda kikubuulira okunkwata kasero ngambe ekituufu andi ngamba ekituufu nedda byonna bituufu ekituufu nze kyankwasa kyesimanyi ekyo saakimanya waki nakola ki nakwatibwa anti ngamba ekituufu ekyankwasa nze kyesimanyi nze bankwata bwe bamala okunkwata saatuuka kati okunkwata flying squad eyankwata eyeruweero edda nali ntudde nga n'emikwano gyange tutudde ne bajja ne bankwatira mukono era flying squad yeruweero yajja nenkwata emukono nga sibamanyi nti be bano kati okutegeera nti flying squad yeruweero bankwata bantuusa eruweero ku CPS emabega waliyo obuyumba obuliyo emabega wa CPS waliyo obuyumba nali balaze ku nkovu n'enkovu ezo zaavawo bansibako kye bayita bayibuli obuti nga bambuza ekintu eki Jakana ali luddawa walo zina accident zino za mabega zino za mmoloka biseera bya mabega nga bambuza Jakana ali luddawa ena accident neno zino nazifuna omundi gutya gumu Jakana ali luddawa nimbagamba Jakana simanyi yakola ki gyali wayitawo ennaku bbiri ne bankwata ne banteeka mu kkooti omulamuzi n'ansomera emisango egyewuunyisa trespass nga yantwala mu kkomera kale nzintabi gye nakuggyako nakwetuziika Jakana ebintu bino tewabingamba ate nga si byakyama yes wanakubuza ekyakukwasa era tewakyogera ekyo tekyali kyakyama lwaki kwolwo tewabyogera kati ekiriwo omukulu wamala nali sitaaka gye mazima matuufu nali sitaaka nali nyina ebintu byenyina okubuulira ebyo nali sibigera bigamba naye waliwo ebintu bye tugenda kugenda kwano mu maaso bwe nali ngenda okwasa okubuulirirawo awo ne bagamba sirika bantutte mu kkooti bantutte omusango gwe bansomera omusango gumu trespass Jakana mazo bamubuulira Uganda eyenkya bamaze okunteekako obuti bamaze okuntokyalinga Jakana mbagaye simanyi gyali bamaze okunteeka mu kkooti bagamba omusango gwe tukuvunaana trespass ngamba bu ekirwa Jakana mazo mubabuulira Jakana sibabulidde gyali Jakana mazo babuulira nti simanyi gyali Jakana I'm a good interviewer. Sina kufiringa sijja okay kati okay Jakana ate twagala balowooze yes kirala nnyo seeing the truth within you sikulaba amazima ndabo olinga inabyo were you sent by someone to come wavuddeyo ng'owulira oyagala kwogera amazima navuddeyo nga mpulira njagala okwogera amazima walabye bulabi stories zaffe noganankange nenzeegatteko ekituufu kiri nti mukulu wa Malona asobola okukubuulira mu kaseera kali ke twasembayo nga njogera naye namugamba ngenda kukubuulira kiki ekyaliwo Jakana ng'afa ekimanyi n'okutuusa katonda kyogera anti kati bwe tugenda mu maaso obudde bugenda ziba okay kati ekiro kiriwo ekiti nedda tukyogerako leero kubanga nyinza obutasobola kulabika nkya kakati mukomera munene ngenda basomya omusango gwa trespass Jakana maze kusinkana ne Jakana mukomera Jakana yansangayo ebutuntumula ebintu bino kalenzi Jakana yategerako nti bakutte Jakana teyategerako nti bankutte era naye yeekanga bwekanzi nga ndi mu kkomera Jakana olunaku lwe yayingira mu kkomera saakimanya kubanga yali modi yanjawulo naye nga ndi modi yanjawulo okweraba tweraba mu kiseera twali mu woodi ey'ekyaki kati mwe twerabira kubanga mwali mu TV avuddeyo zinawe baga balese omusajja omulema azinga simanyi musajja mulema ki basiba n'abalema nyanzi simanyi musajja mulema gwe bakola ki gwe bagamba kubanga ate mu biseera ebyo Jakana yali akyali mu bulumi engeri gye yaliko ng'ekisambi kivunda ekisambi kyavunda mu kkomera mwenyini ekivunda kati Jakana mulaba ku lunaku lwali lwakubiri ate nga ku lwokusatu agenda fuluma ekkomera kubanga yamala ennaku ezi 3 mu kkomera Jakana lwe mulaba nangamba kalenzi watuuse otya wano nemugaa Jakana wekiniwe kiki kyakola ki kyekyatuukawo Jakana waavaayo ku lunaku olwokusatu mu kkomera akomawo anona ku lwokuna
lwenvayo mu komeranzi. Linda kale. Yes. Okay, dinga tonajja mu kooti wonna we twajjiranga ne Jakana na kitezi. Mu kooti tewaleetebwako. Saaleetebwako. Nze olunaku lwe nava mu kkomera lwe lunaku nze natwalibwa mu kkomera ennaku ezo zonna ennaku 5 ennaku zalinganga 6 saateetebwako mu kkooti ate ekigendo kyo ekikwewusa era olunaku lwe nakomawo mu kkooti lwe lunaku lwe nateebwa era we natuuka mu maaso g'omulamuzi omusango gwange gwagamba case dismiss. Kale nzinedda. Yes. Kooti kije wali mwene yenyi Jakana gyajjamu. Je nali munali wa John Paul omulamuzi. Igwe baga bugambi case dismissed. Kati Jakana ng'amaze okukola process. Munamateeka wa mulina. Munamateeka kubanga Jakana yali wabweru era nga munamateeka wange. Kati Jakana nze yafuba yakola kyamaanyi nnyo Jakana amazima matuufu fayiro yange baga yali yabula. Ne Jakana nze simanyi fayiro gye yava. Wamale nakumeka mukomera. Namali nakwezi. Naku 5 fayiro enebula. Munaku 5 mu fayiro yange nebula. Soko linde. Omulamuzi bwe yali akusindika mu kooti yagamba kuddange nakuze mu. Yangambe naku 10 zeyamba. Lwaki bakomyawo mu naku 5? Kati okungomyawo mu naku 5 ezo Jakana amala kuva mu komera. Kuba nali naku 14 wali omusajja bamuyita Sarasara musirikale. Yangamba kiri ekintu kimu kalenzi. Ekituufu fayiro yo tetugiina na wano kati. Kati. Iye. Gena mu bibuze biri riyo. Yes. Oli musajja ine emyaka. Ine emyaka 25. Ine emyaka meka? 25. Sinasanga ko basajja bakweka myaka n'enyinza okusanga. Ekisoka. Yes. Amanchi bayita ba deep sleeper. Oba ba deep cover. Bambega ab'omunda wali obalabyeko. Oba wali obawuliddeko. Nali mbawuliddeko. Mbozi obwe jinyume yefaananyirizamu ya bambega. Ab'omunda. Yes. Oli waggwanga ki? Ndi Muganda sebo. Weddira muziro ki? Eddira nkima. Kyali kireetesa Haji Nadduli okukyusa amannya omusajja ow'enkima gw'amanyi nti Baganda. Kati ekinkyusiza aleete Kalenzi. Listen well. Aleete Kalenzi. Amuwa erinnya kiri bakwa? Lubula Yunus. Kyali kibaviirako okukyusa amannya. Kati nali nzaalibwa mu kika. Ekyo ekikukyusa amannya. Kati n'erinnya lyange amanya. Tutte emikago mingi nnyo ebikawuli n'ayingira mu kika naye tebakyusa amannya ge. Mukulu wa Malano alina connection nnyo ne Haji Nadduli yazinga opapula bwali bumeka 5 n'abuyuwa wansi n'agamba londamu erinnya lye nalonda lyali lya Yunusu. Mukyalo we n'agamba ekyennyanja kikusesemi kikujje mu kkomera n'embuuza erinnya Yunusu ne bagamba nti erinnya Yunusu litegeeza Yona. Ekigambo kye yaŋŋamba mukyala wa Haji Nadduli. Kati obaga kuwomaze koma okuva mu komera. Nga olukomera luvuddeyo tuli wabweru lubampa amannya. Ng'ebiwandiiko biraga nti olabika yali omusindike okugenda mu famire y'Abajakana. Okutya kwennyini ebiwandiiko ekigambo kiwulidde. Banaye kati story eno kasuke tugizeeyo ke mabega. Jakana ansisinkana ku garage. Story gy'oli mu kwogerako ekwata ku kutwalako obulamu bw'omuntu. Yes. Nga n'okutuuka essaawa yali. Yes. The entire family is not okay. Bali divided. Yes. Buli omu ayogera kiki. Abaana babagodde. Yes. Mulimu mu abantu abapya bali bayimbidde mu family. Yes. But the way you narrating the story, yes, you have a lot of smile on your face as if tunyumya ku mbaga. Tetunyumya ku mbaga. Kati nze ekindetera okuseka kankubula ekineeno. Obulumi bwe nayitamu. Bwe bukuleetera okuseka. Obulumi bwe nayitamu ne kakati nsisinkanye abantu nga 6 baziza obulamu bwange nga batandika okubeera nga babuzimba. No way, please. I've ever been arrested for several times. But whenever I talk about my story, yes, I have no any guts of having a smile on my face. Kati nekino smile joteka kugolinga gama nti the job was nedda kati kankubulire ekyokubalaata kiriwo ekiti wano bino byenjogera wonteekeddwa okuseka naye waliwo ebintu ebimu byenjogera. There is no way you can laugh when you're talking about it. Someone yaleetange Mmere nkozeko interviews n'aba abantu abali close kwaba abantu abaze bafa. Tewaliwo omusanga ng'ayina mwakasi kubanga byabayogerako biba bya bulungi. Kati you see and you know. Kati mukuludi nyagaleta olulimi lwentegera obulungi kati nekino kankijjeyo. Nzize njogera katulaba lizi njogedde lizi nayogerako naye mabega kaawo nentukako neweeyo abantu bategere lizi yani lizi. Yes. Nkyali kugwe ngagwe. Yes. Abantu bengenda okubuuza mbamanyi.
njagala kumanya wojja otya kubanga nakubuza ekibuuzo n'ombuzaabuza noddeeri ojja otya okubanga wali makanika yes eyali akanika emmotoka obukanika yes n'osuulawo omulimu gwo yes n'osala n'ogenda obeera omulimu naggamba esaagusuulawo najjanga ku galagi nembeerangawo ebiseera ebimu n'oleka n'otuuka n'okukwata era n'osigala ng'okyali ku muntu akwasizani musimatuka amasasi era n'osigala ng'okyali ku muntu ayaga gwolaba nti ayagala twaza bulamu bwo Jakana bane kankubuli kakino kankikubuli ekineeno ekiseera kyatuuka nga maze nga sinabatizibwa biseera byo nga twali tunagenda mukube nga sinabatizibwa manya ekiseera kyatuuka nga ndi close nnyo ne Jakana nga ndi mukwano gwa Jakana nnyo kubuuziza do you know what we call sleeper or deep cover bambega be basindika abomundu obamanyi bambega be basindika abomundu simanyi naye mbawulira faana na 100% ekituufu kiri nti kati ekyo kigambo kyogedde tudde ku mulamwa kubanga kati gundi engeri gyondeetamu engeri gyonnyigamu bwoti ate onzizayo mu bulumi buli eri ogumabega njagala obulumi budde kubanga yes and I think that's when you come out to tell the truth but tonayogera mazima okyajja kulimba si kulimba amazima gennyini kati amazima tetunagatuukako ate tunagatukako nabyo twogera bya bulimba nedda byetwogera byonna bya mazima naye amazima getwetaaga Jakana yafa atya tetunagatukako teganajja kubeera kunneetoolooza ate bwonyumizaako ebyeno bwongamba ebyeri njagala kumanya anti ebyo bijjawo bibuuzibwa kubanga mbanyi n'obyanukula nyina ebibuuzo byensobola okubuuza kubanga ekyakulese kwogera amazima gapaka Jakana yes tewaliwo ate kindeetera kuŋŋamba nti ate oli bwobanga oŋŋamba nti gwokakasa y'ono yes give the description that shows nti ono yateekwa okuba yatajja kati nembaletera abantu babiri owokubiri ono owokubiri ono tadde tunamutuukako kale yes kambuuze tutandike nekibayita motive ekigendererwa ekyali oluzungu olumanyi bulungi oba nedda oluzungu sirutegeera nnyo kyovula nga yogera olulimi lwesotegeera obulungi yes yeah kyekiyinza okuba nga eyaleeta ekigendererwa ekyokutta Jakana kati ekigendererwa kino ekyokutta Jakana munda tusobola okuba tetukimanyi naye iffe okumanya nti gundi ono yaviddeko okutta Jakana nga tumaze omuzika ebintu bye bitikkibwa bannaaye mukuludi kino kankikubuulire ngenda kukusitopingemu nange yes ekyokutikka ebintu by'omufu basobola okubitwala kuba bagenza famire eyaddembe okugabana ebintu by'omufu naye tawaako na muntu n'atya ogwo guba mululugwa yes tuddeyo eri ekigendererwa wasn't an accident yes gaali masasi yes tugamba bwali buki butwa ani gwosuubira okuba nti yali abomwali kati awo wetutuuse bw'oŋŋamba nti wali dipa nnyo nga bw'ogambye ekigambo nti wali munda nnyo okiyise close close nnyo Jakana oteeka okuba nga ebisinga obungi wali obikola ki nali mbimanyi ebimu byamaki bye yali asinga okubuulira kati ekyama ekisookera ddala ku baganda ba Jakana kwaliko omu eyali ayagala Jakana bamuyita Ali yali asinga okuba mukwano gwe oyo yali mukwano gwa Jakana Ali nga newe bagamba nti waliwo ekibaddewo mu bulamu Ali artist ayimirirawooko naye ekintu ekisigenda okuwonyesa mu Mr. D nzinagendanga ne Jakana ewaka owa Aji Nadduli naye nga waliwo omuntu ayagala n'omuwandulira amalusu wakyatuuse waka wa Aji muntu kyoyo yani oyo omwalo bamuyita Janaati kyali kibaleetera okubanga beewalagana abooluganda mama ne taata ekyabaleeteranga okwewalagana mama ne taata mama y'omu ne taata y'omu tewali amanyi lwaki beewala naye Jakana andi kati nze sijja kubulya nti kyekino naye nze ekigendo kyongera okugamba kibe kiti Jakana yakyogera lwatu n'agamba bannaye mbabuulire ekituufu kiri nti kubanga Jakana mu kumuyita amawulire agaali gasembayo okufulumizibwa olina kyokomya wali yakyogera lwatu anti yakyogera lwatu bwati amawulire agasembayo wano okufulumizibwa Aji Nadduli yali aganye Jakana ogafulumya ne tugende wa Aji Jakana n'afukamira wansi n'amugamba taata kino ebyo banaye munda saaliyo nze nali wabweru naye nga Jakana afukamidde bwati anti yamuga anti wulira anti abawuliriza ensonga zino yes abawuliriza ensonga zino saagala basigalemu even a skeptical mind mu kutwe gwabwe kigamba nti
lwaki bino tabyogera anti ulira sina nakubide mukulu wa mala nga tewali kyesigenda kwogera tewali kyengenda kulekayo ku bintu bya Jakana ngugambe we twagenda mu ddiro Jakana n'afukamira waki ngamba nti nno namanya Jakana tumara ofuluma kati nkyali wali munda akyali munda nze siyingidde Jakana ngaafukamidde aje amugamba tofunye mawulire ago mukadde n'avayo n'amugamba Jakana nza kuzaala oba sinza kuzaala namugamba mama gwanzaala namugamba nja kukuzaalukuka Jakana namugamba mama nsonyiwa sigenda kufulumya mawulire sigenda kuddamu kikyayogero lwatu ekikyayogera sigenda kola kikyayogero lwatu kikyayogero olwatu namugamba ndio lwatu lwatugambe lwamwanyina kati olwamwanyina lwe luno Jakana marufuma munda janati atuuka kusaawe yenyini Jakana tewali amuyise wabula naye ayingira ekikomera kya aji Nadduli janati yatuuka gwe kankubuuze mukuluddi osobola okuba ne muganda wo ng'omala ennaku 3 nga tomulabye n'atakubuuza ennaku 3 nga tomulaba n'akuyitakawo ne musinga n'atakubuuza ddi tekisoboka tekiriyo kisoboka nze ddini Uganda y'enkya